Okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Awo anyi abe wange mukubeeko mu ngalo omukolo guli live ku Bukedde TV nga n'omunene waali wangi eki oho leo wegala It's something about you I just can't say. Money. Feeling in my heart, it bust my brain. Oh baby, oh tell me what you see. I declare I demand, oh yeah, what again? Oh yeah, feeling in my heart, feeling in my soul, feeling in my body, and feeling in my head. Amazina gale lonna kanyama wanja. Feeling in my heart, feeling in my soul. Kale bamula amakubo tugayise mbulungi abakazi babeeko kwako n'ebirala owala bange muwominge muno n'ebirala ebintu bagane muno n'ebirala muno n'ebirala owala bange muwominge ubelenga timba ngenda okukwata buli omwana onye ekifo awulya waajja mukomewo abawala bange basoma mirimu tebayi abasembye mabega musome munziniremu kaakaawo omukulu w'embuga fenna ensonga yaffe yatuleese ya buwangwa ya nnono era ng'erimu eddiini z'engalo z'owulira era ensonga eyo siyinza kujjanja wamma nga nkwesimbyeko kkiriza nange nzikekkane ekkaliba bukkiriza omukulu w'embuga okusooka kwabana nja kusooka okukwebaza engeri gy'otwanirizaamu era n'otujja ku wankaaki ne tutuuka mu ddumbiizi lyo era n'otuwa n'obutebe waabo tovudde awo otudde abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi wamma ne bakuba endaala si we guli bannange mu bufunze nze mu bwezi wanje era nga nze embweze enjoboobwe y'omukumba ogwo embula mu katagga abange anaabwega enjoboobwe yange ajanje eri omukumbo gw'obuuyi obwo ebukala ekitebe wanjala kyabukala mu luto si mulala ye kyami wabiri omukulu ow'embuga kyami wabiri atuula ku mutala nsonga era nange bononsindikira endaasirasiyo nenebukala mu bwanga ekiwejjowejjo naakimalira mu kawaliggo bannange si bwe guli bwojo bwogambye omukulu ow'embuga yaŋŋamba ebigambo bino nti wano singa teyali mukyala senga ye taata era nga yakola ku nsonga z'abaweze 18 n'okusingawo yaŋŋamba ntuukanga mu budde buno wamma onoomumpikira ajje anzije ku ggwagi yezasungwe kireka ebalenyo
tugayise bulungi era omukulu w'embuga akkiriza National Investor kiyise mu bwangu genda buli muntu ng'omukwasa nja kubasa abawala bange mwambuke waggulu bwe bakwasa oli waggulu wulira webale mwanyina zasoose omukama yakuwa simolo mwanyina zemumvire engalo yabakulembedde otyo mwanyina zasembye eno akangwe kamumpeera ali eno ku mukono gwange ku nju gwabampeera akangwe mwanyina zenga nzanyisa okukulabako kyokka mwanyina mukikubire mu ngalo ekyo mwongezeeko ali ajja mukoddomi wange ganyi tomalina kumanya eddoboozi lyavudde dda oyo mwanyina zessanyu eddoboozi lifa mpeera oyo gwaddako kampeera yaddako mwanyina zenga nsanyisa okukulabako kituufu walemeramu amalala kaakati naawe okimanyi nti omuntu ateekawo galubindi ate naaba nga azirabira waggulu naye mwanyina ze batugamba nti gwali naye mujja yafa akekanyiriraako naye mwanyina ze munnange kulika yogayoga kaakati nno munnange omwana agenze n'alemerako mulugwala ku leesu ningamba nti abadde ki kubanga bw'atagyetisa kitoogo lwaki agisibako omwana kuffe nti mwanyinaze abantu abo mubamanyi wulira engalo kati nno bwe kubanga bwekyo bwe kiri tambuza omuzindaalo gwo gunaasibira kajja kuwanikako waggulu tutegeere nti yaleese ensonga eno wulira engalo ez'amaanyi okuva mu bazzukulu ba Katongole leka mwanyinaze abantu abo bagenyi baffe amaaso tegalaba bulungi kubyemu naye ngamba amanyi omukulu w'embuga kaakati omusana kegumukubyemu gwe kasita onongira naye kati buli gwalaba yenna alowooza makerembwa tobadde lindako sibeebo tota mwana wattu lindako omukulu w'embuga wanyi kkiriza nabika singa talabye bulungi nange eggalo maaso nayise nazo kikoleko omulimu tuuka mu bwangu nnyo anduloozi yantikidde ddala ebiwera werage ensi kweraga buli omu yeeraga nakyalinawo kati ne mubanga olaba bulungi ye baaba abo bagenyi bo bano bagenyi bange ddala ddala wulira engalo ez'amaanyi